abe Kampala bafuuse ddi ba Illuminati mpozi bagambe nina ejjembe nina kale balina ebingiringiri balina ebintuntu ebyo naye kati okuyingira Illuminati eyaddala era kyetaaga ssente ate zitaliiwo balimba baba batisa butisa abe Kampala balimba balina misambwa gyabwe majini mayembe buyirizi budagala okitegeera bali banga nti watulawo kugundi awo ku reception ng'okwata eriiso gaba n'eriiso ligenda lyali livudde namu ng'ejjembe lyasikamu eriiso sama yawali ali jjembe muyimbi wanyiza muyimbi kigwe nanyiza nze muyimbi asinga okuba n'emirembe mu music industry eno ate sina stress sinze baganze muyimbi atalina wasiwasi wa kintu kyonna twali muyimbi gwali okwaddeko ku studio na bingiringiri ng'abireese bangi babireeta because befula nti azze kuyimba n'atuma producer genda oguleyo ekyokulya simanya vibe simanya bitya kati n'atunatuna nga tewali amulaba naye already wabayo bukamera buli secret kati era kamulaba ng'afuna obuntu bwe ng'afuna gyabuzizika wansi eyo naddala mu ntebe y'abaproducer bange ab'okukama babaloga nnyo buuza Didi oza ki ekimu ku byamuggyako producer Didi twali tuli awo tukola bulungi ennyimba nga twagala dem remix ya Maimis mba ndi awo ng'atandika okunyenyanyenya ati omutwe mugamba muga rasita kiki ekigenze mu maaso ati nga takyantegeera waliwo abayimbi bana mwagenda okuyimba mukyalo ekimu oba nkyogere naye oyinza otegeera yaŋŋamba sijja kwogera kyalo abayimbi bwe mwagenda okuyimba muba muli back stage balangirira nti ladies and gentlemen nti mwali mufunye obutakkaanya mu ssente emmotoka gye mwalimu teyaliiyo bakulangira nti gwadda ku stage mulina abayimbi bana wali wakubiri nga kubulako abayimbi babiri sheggwe ng'oli wakubiri muli abayimbi bana bwe bakulangirira okudda ku stage bagenda okebera baaka stage nga toliiwo bakusanga Kampala mbu naye tewali yakulaba ng'oyita ku mulyango bagenda okukuba Kampala nga ne bemwaleka mu nju tebakulaba ng'oyingira bakweka ng'oli mu buliri beera wakisa Sitaani tumuswalize wano wetonde bwetonzo gaye Sitaani yali ankemye yali antutte ne kati nalokoka bambi tewaga nkola bubi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlive kwe tuli nga bulijjo amanya bampita Rima Sam obosobola okumpita mitani ku Bongo n'olwaliro mukama abukeeseza akasana kedde kwaka wano wentudde nenge yadda ekibuga Kampala emiti egirimu kijjudde green ebizimbe ebiwanise mu bbanga n'ebinyonyi ebiyita waggulu waabyo mu bbanga nze nsuubira nti ebyo byonna Katonda yabimanya nti biribaawo eddembe ly'ebinyonyi mu bbanga ye yabiriteekako era nze nsuubira tebikoma bukomi kwewuba mu bbanga eyo wabona bifisaawo akadde ne bimusinza kale wenjagala okuddira gy'oli gwe omulya mmere gwe yatondera mu kifaananyi kye n'akwagala nnyo n'akusinkana ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka akufiiririre we yakwasa olusuku Edeni era n'agamba nti olimufugirako ebitonde byonna ku nsi omuli ebinyonyi emisota empologoma n'ebisolo ebirala ddira ofunayo akadde n'omusinza oba amalala amachati n'amafandali byewasembeza ku mwanjo eryanyi eryo eriyitamu ebyo liri kutwala mu geena singa tokyusa kopera ddala ebinyonyi mu bbanga ennyimba biziyimba ku miti mbisu era bwe babidigida mu bbanga olabira ddala nga bisinza Katonda wabye yabitonda oyo abirabirire ewatali kulima mmere kale gwe omwana w'omuntu gwe yayagala ennyo
nyongera okujjukiza kiki ekikulobera okumusinza nga n'ekinyonyi mu bbanga ekitamanyi kigenda kujja mmere kikeera kukola ogwo. Bakama abantu maone abo Nkyate Foundation tujja abaana ku nguudo bonna tubatwala e Kamengo. Essomero lyaffe tuli mu kuzimba tulyongedde ku foundation lituse ku beam. Gwalina kyonna ky'olina essomero libeera lya art and craft tusiga ebifaananyi tukusiiga nga bw'oli. Ebifaananyi bye tusiiga akasente awo ke twongera ku mabulooka batubalidde amabaati okusereka kokka kugenda tumalako miliyoni 8.4. Kakati milioni 8.4 gosoga nti nkamba w'ekifaananyi mu kinsiigire gosoga nze n'ekimu kyange eky'ekkumi ekyensensi enjiri y'okujja abaana ku nguudo njiwulira. Era nandyagadde okuba ekitundu ku yo nira emitwalo gyange 10 akadde kange kamu emitwalo gyange 2 kanjibe bagulemu seminti. Naawe alina omwana yandyagadde omufuula memba ow'oku Ntikko Labo Nkyate Foundation kakadde kamu n'ekitundu osobola omufuula kiki kyafunamu ng'afuuse memba tugenda musomesa okuva ku P1 paka ku P7 ate nga bw'asoma n'ebyemikono kaadi egwako ku myaka 17 ku myaka 18 kitegeeza nti asoma emyaka 19 bwereere mu nteekateeka ekyasinza okuba ennungi mu kifo ekyasinza okuba ekirungi mmenye kindeke ki. So omwana tomukotoggera embeera giteekewo. Weewaawo omukulu naye siimye nnyo okuba nti olwaliro nkusisinkanyeeko nange okusanga wano eno neewunya n'okwewunya ebigambo bya Mukama gy'obijja oba mu kifo ky'organization wandikozeeyo kyaki bitambulira wamu byonna kusumba myoyo kulyowa myoyo n'ogiryowa kubumbirira. Neewunyisizza nnyo ennaku zino oli musajja mugezigezi nnyo ng'era bulijjo. Mukama yatuwa amagezi. Bayi teri musizi wa kifaananyi atali musajja mugezi kubanga okujja mu bwongo ate no pleasing amaaso agala oba wakabi ekikiwa tukiwa Mukama ebiseera byonna. Naye siimyeko okutulako naawe kubanga nze wema ntudde ne industry number manya ekisa kikiva eri Mukama era yatuwa ebyo byonna by'oba oyogeddeko olunaku olwaleero oba ne bye tugenda okwogerako. Simanyi oba waliwo platform gye baali baorganizinze ne bakuyita okwapreciating effort yo music industry. Sufficely mpozi awards ezimu mbaddengamu ezimu mbadde judge ezimu awards nziwangudde era ng'omuyimbi kati nga high school music awards era salutation ndoza gayi bamuyita Jojo wakabi nnyo yandoza omu kubasinza okusiima byenkola. Kubanga bwe tuwandiika lisiti y'abayimbi bozookwata ku mukono nga tunagenda mu mboozi eno yeewuunyisa nze bemmanyiiko nga nze bwe nabadde ngezaako okufuna appointment naawe nasabye Mukama ampe ekisa ampe amagezi agawandiika n'agajjukira abantu bonna abayiseeko mu mikono gyo. Gwe nasookeddeko yadde Gift of Kado, Jostede, Gurunedi, Dax Katero, Grace Kani, Lily Pazo, Bentrom, Bitusi, Shasha Brighton, Topiki Kasente, Dr. Brainy, Kulisi Jemo, Tipu Swizi, MC Fish, Spicy Diana, Gravito Omutuju, Fifi the Queen, Reiji, Dr. Bitone, Vikita Kamenyo, Johnny Wule, Opa Fambo, Kabako, Fidempa, Shidi Style, King Saha, King Shiba, Treka Mani, Martin Mukisa, Martha Mukisa, Simple Kira. Ba producer Didi, Danis kumapesa, Keisam, Baba kumapesa, Benja kumapesa, Enoxi, Enobitsi, Steve M, Bobby X, Nash Beatsi, JJ Jetty producer, but not no JJ. Nari mpasa JJ. Gamita Jetty akolera luno Alien Skin. Gogana naise koda. City Boy, Dr. Pinani, Pate Beatsi, Mosikani, Dr. Fizo, Mani Poro, Profete, Nange. Genius Godi, Katexi, Nabarara. Omuntu nga gwe ku myaka gyo okubanga osobodde okuteeka ettaffaali ery'omuzinzi ku music industry obuka buba buwanguzi. Amina Mukama w'ekitiibwa. Ku bayimbi nze bemmanyika abatini abayiseeko mu mikono gyo tudda wano MRLive eno bwe bikwatako tebiyita bantu balala basuubira kubiyita egendera ddala ebuziba neetuukira ddala
awo abalala bati okutuuka naye waggulu wa byonna nze nzikiriza nti bwe kukyaza wana bamukugu pana eno yabakugu ekitenkanika era buli ajjako mu kitiibwa kye bwe tumala okimwambaza olwo nga tumugenda ebuziba twongerere ddala omuwagizi waali okumusembereza n'okumanya ekigenda mu maaso nga tunatandika ebyo byonna bakama baffe abatuma wano ye Client Beauty World. Client Beauty World badokita bakugu dokita Client dokita mukugu mukupepeta ensusu oyina bimugabo yagala kwerukamu yagala toni wamu oyina ogusu oyina olususu lukulubuka oyina bisundo oyina mbalabe simanya zino bath gundi ezezi mugabe ezo simanya menye kindeke kyonna gwe kikutawanya ku lususu Client Beauty World bibakabaka waabyo bebalina answer ku buli kibuuzo kyojja nakyo opposite Climax oba okulina na Stanbic Bank gwe bw'otuukawo semaduuka waali awo Dr. Client buli kadde abeerawo era abaakulindiridde so kyoba onkolera kiri kimu kwenkopera bukoppezi namba ya simu eri awo mukubire ojja kuneebaza olulala MR Live tetulangako forgery tetulangako bifu abantu betulanga kuno tumala bekkenenya nnyo olwo ne tukuleetera akagaati akanyuma okuteeka mu tamalyo kale omukulu abayimbi bano bonna ndi muyimbi era ndi musizi wa bifaananyi bentambuddemu bonna bewakwatako kiri ku rekodi nti abasinga 99 ku 100 bakuddukako bw'obuuza omuntu alinganga ggwe lwaki badduka anseebeemu ti buli mwana akula neyeetakulya n'ava mu nyumba ya kitaawe naye era okusinziira ku rekodi almost 97 tebadda kwebaza bwe bagendera ddala abamu ne bateekawo n'empalana ekyasinza okuba embi bwe nabuuliza ekintu ekyo nganze nkubulira byange ebibyo jja bimbuulira baŋŋamba nti Prince Aizo baŋŋamba nti Prince Aizo oyo gw'olaba mu buwombeefu bwe mwasirikira si mulogo mulwadde mbu omuyimbi yenna amusemberera Aizo yagenda mu nnyanja n'afuna amaanyi era Illuminati awedde emirimu nti era abayimbi emmandwa ze zigamba obasembeze obamakinge abamu nti oba olina saddaaka z'obakoleramu abalala nti oba wenywereza waggulu awo ku ntikko kasasiro yali mungi nti era mbagamba nti omanyi n'okubawaayo ssente n'obawa ssente oba n'obasabayo ssente n'ogenda n'oziraamirizaako kwe kudduka byogerwa naye tewali munyenye etayogerwako ekitufuula emunyenye kiba kimu nti mu space awe tuba wazibu nnyo okutuuka si abantu betuli ewala buli batutunulira bwe bati basigaza bigambo na kugereesa osanga gwomukwezi emunyenye oli wala nnyo ffe abakulabira ewala ebyo tulina okukola ki wadde nga buvunaanyizibwa abo okututangaaza n'okumulisiza generation eno eriwo n'eriddawo waje tulina okubeera we tulina okulaga ne tulina okukwata oli Illuminati oli mulogo oba bawaayira webale nnyo okumbuza ekintu ng'ekyo kyakabi nnyo ekisooka buli muntu mulogo ku nsi eno alina eddogo lye bwe nfukamira wansi n'ensaba Mukama Katonda n'atuukiriza ekyo kye neetaaga katuli mu kisiibo lwaki tusiiba tufune empeera so eryo liyinza oba eddogo lyange okutuuka ku ekyo kye neetaaga so sibanenya kugamba nti oba Prince Aizo omulogo ekirungi mba naloga bo nga baba bakirabye mba nabalogera bo ne bafuna kye baali tebalina ate nze era ne bandeka emabega oba onfunye owaawo bulungi wagaye platform y'abagezigezi nabalogera bo ne bafuna ekyo kye baali banoonya mu industry eno ennene obwaguuga awataali yadde yali abadde mukono okufuna linnya eryo lye balina olwaleero enti nze neewaayo ne neeva nako kuba nange ndi muyimbi ate nze ngamba teri ansinga kuyimba ku bonna taliiyo kuba nze ndi saabayimbi naye olaba nsooka nenva ku nze neŋŋamba nti metandikira bongo ono alinayo ekyenjawulo naye kansooke nkwate ku ono osanga bw'alituukayo alidda n'atuwa eddaala oba n'ampa eddaala nange nenninnya n'entambula ne tugendera wamu naye olaba ekyo bakyerabye esegeeza be baloga abasooka omuntu yeebuliza nti ku bayimbi bonna bemmenya wano lisiti eyo nze nagiwandiise ndi awo kiro nga ntuula butuuzi kuba najjangawo kukama najjangawo
lwaki gwe abo bonna era bwe bagenda tebadda nsonga ki batwala obutadda bonna ba mitima mibi kale sibona nti ba mitima mibi kubeera mulimu abamu abankubira ne ku ssimu most of the times kati nze mimbi nga kangeze oba Lil Puzzle ng'oyo waliwo n'akatambi akamu ke twalimu nga neetedde keeki ya birthday kapere ng'oyo era naye nandeeterako samuwandiiseeko naye kapere yayitawo era naye yava wange eyo okutuuka ogende wa mooti enansana okitegeera so mwebali abajja abategeera kuba kati eno ensi this is a topsy-turvy world whereby buli omu alina gye yakulizibwa ate ekigambo ky'amaanyi osinga ekintu kyonna nti bwe nzija nenkubuulira nenkugamba nti kakati olaba MR eyo ya kisiru nnyo MR evumirira abayimbi tojja kujja ku platform eyo kyokka ate nze akuvumirira agivumirira already mbaddeyo nze ntambudde ntrendi nze nenfunamu ebirungi kati wemanya nti nerabonga anoonya birungi ku MR eyo nga platform abantu abamu bagivumirira omuntu ono naye aleme kufuna ekirungi kye nafuna nange okuva kangeze mu MR kakati kama records eno oba nze nga Prince Izo nannyiniyo nze nange ndi muyimbi naye bangi bagivumiriranga kubanga baali nabo ndowooza baagala okuzimba territory eyaabwe kuba kakati kangeze njagala kwetongola nina okulaga nti ndi wakabi nnyo gwandaba neme kulaga gyenva oba nfuna kiringa mu nnyimba zaffe z'abayimbi nti waliwo abayimbi bawandiikira naye tebagaba credits z'aba songwriters abawandiikidde so that gwe azipasiivinga gwe omuwagizi oba aziwuliriza oba n'azigula otendereza muyimbi ayimbye naye tomanya chemistry ali mabega wa luyimbo olwo oba argument yange ogifuna Azizi Kasuza ne Dikenzo Azizi Kasuza yawandiika nkulowoozaako naye mama obeera wekyanze ate kati Edikenzo Azizi ng'agamba bateesa amuteekeko Edikenzo talina kye yakola kati Azizi najja nga yeekubira endu lwagamba bannange nange oluyimba kantu lippire lwange omusajja anziba era omusajja aba mutuufu kubanga kati obeera obleachinze contract gye mwagenderako omusajja agamba nkuwandiikidde oluyimba naye nange onteekako kale omentioningako somewhere alisi nange nfuna abalala banajjira kuggwe nfuna omugaati naye kati abantu abamu tebaagaliza si mu music industry yokka ate n'ekirala kyetudiiringa nakyo mu industry eno kyenategeera kiba nze nsigaleyo n'ensirika nendaba bulabi bigenda mu maaso tudiiringa n'abantu abataasomako wadde era abataasoma bansonywe naye abamu betudiiringa nabo tebaasomako wadde nti bo enkula yaabwe bange basajja bange nnyo n'abakazi abo abataasomako kuba kati omuntu eyasomako oyina engeri gy'ohandolingamu ebintu ebimu ate n'atasoma ayina engeri gy'abitwalamu nti nze mbanga nasoma kangeze netuyombamu waneena akantu katini tuyinza obigonjoola mikabuli netugamba bibaawo nondooza social behaviors si nnungi tamanyi ngeri ya ku passive environment gye tulimu kati ate atasoma kimwanguyira nnyo okugamba nti labongo ngambye booti kale adda mangu nnyo wali omusawo akamubeera awo muganda kangeze mwangu wa kuloga olusi ye kennyini musawo kuba amaze emyaka mingi nnyo talina byakola era ajja kulowoleza mu kuloga Aizo weegaana okuba Illuminati wentudde naawe waneeno ndabye nfuuka ki twali kyofuuse naye Illuminati kitegeeza ki era baŋŋamba nti n'akakomokotakaako kano kati kano kaki kino kyoyambadde nange nkayina this is style and fashion kati nyambadde colors za gold singa oba olaba tolanga ziblendinga nakyo nyambadde kuba ndaba akagato ka brown anti kati kino mu brown n'essaati ya gold kati no colors za Illuminati wemutemagamanga kamiliyoni Illuminati yagenda mu nnyanja yesigala akola byakabi era mmwe mwennyini abamugamba agenda mu nnyanja mwe abasigala bamuyita nambe mu East Africa Prince singa ofunyeyo agamba Prince Izo yagenda mu Illuminati kakati yasaddaaka omuyimbi gundi n'akola bwati nze nali muyimbi wakabi nga nina ssente we nagenda wakama nenjavuwala naye buli omu agamba ekyo yajja wakama talina kyali omufuna bulungi talina wadde ekikumi olusi tebalina ne bye balya nina ne benasasuliranga school fees obadde ekyo kyokimanyi Aizo waliwo abagamba nti gwakeeranga ku makya mbunoolaba omuyimbi n'omugamba nti gwe olina empewo z'ekikazi kutawaanya ng'ani agamba nakye njagala okutwala bakulongoose ezo empewo bazitwale bwe batyo era waliwo yaŋŋa nti nze naddukayo nga ndawa omusajja ayitidde okwerogoza kati we yaddukayo alina ki kati kikyali olwaleero
tali bubi naye nga simuwulira nti sooka omwogereko omutegedde erinnya nze sigala mwogera linnyo anti boogera ku bwakabi kitegeeza si wakabi singa adde wakabi wandigambe gundi omusajja naŋŋamba talina kyatugamba ayitiridde nga mpitiridde ekiku kama wali essabo ndi wayingira otutuuka mu kuba nsaasi ye naye mba nina ekyo ekibbo kirungi nnyo okubeera tuli mu Buganda nange kenyini ndi musajja mulangira era nnoonya alina okumanya okusingawo wanzijje ku level wendi annyongerere ddala okunteeka ku ddaala eriddako ekibanga okusamira ye ansa naye ekibbo kino ate sikirina naye nkyova nkugambe nnoonya oyo ayinza okinteekerateekera kintwale ku next level kubanga ensi mwe tuli ejjudde bantu balyolyome abalina emitima emibi kuba kakati tosobola kugamba nti omuntu eyakuyamba nakujja ku sapatu nakwambaza engatto nti ate otuuka n'omukuba olukokola n'ogamba oyo musajja mubi kijja kitya wajja tolina zigula yadde kyakulya nakujja ku leva eri ekikomando nakuwa emmere wajja tolina nawe osula nakuwa ekitanda neweebaka wajja oli muyala nakuwa ekyokulya nolimba lwa Mukama olumu lugamba when I was hungry he gave me to eat oba he gave me what to eat Bible musically kiri he gave me to eat Katonda ali omuyala Mukama yampa ekyokulya kati ate oyo kulasi gogamba nti mubi Mukama aba yankozesa okuyambako abatalina busobozi kwa kati nze nina studio nze kenyini mbeera nga ina factory ya music kitegeera nsobola oku manufacturing at any one time kati lwaki wensharinga akakatini nga Bible wegamba akatono kalina kagabane ne munno ate nfuuka omubi ku last kitegeeza Bible eno yatulimba gwola botya Bible teri mu kintu kya buli yalimba kuba kakati nze nkola bye yagamba ate kati abala bajjamu nti nfuuse wa Illuminati so kitegeeza nina okuba nga n'omutima omubi mweno industry nozantambule ngamba kuba abajjaga kama mubi kasubiense tumikiza nawo biwulira nze nje no like tuli kwogera which is okay kuba kati olaba gye tutambulira n'abagagga bano bonna boolaba nanyini bizimbe bino byonna byolaba bagamba ba Illuminati olwokuba basingako mu kumanya n'okutegeera ate njagala buli ali eyo olwofukamira wansi okusaba nga nonasaba bingi sima Mukama mpa ssente mugaye nsaba okumanya n'okutegeera Mukama wange aizo waliwo ekimu kyenjagala okubuuza nga tunagenda kukibuuza ekyo ndaba ku myaka gyo kugamba nze nsubira obadde enjiri nnungi ng'oggyeko bino byonna ebyogerwa ku brand yo nze nsubira obadde enjiri nnungi nakyakulabirako kirungi eri ebitone by'abavubuka otulaze nti tewetaaga kuba mukulu nnyo okucreatinga banno tewetaaga kuba mugagga nnyo fuga okucreatinga banno just wetaaga mukisa gusooka n'oburesinga banno ate mbulungi abayimbi bano bonna lisiti nze gye nawandiise eriko abayimbi nga 30 gye nawandiise abayise emikono generation yaffe yonna esinga eyisaawo kaakati abayimbi bano nga bazibu kubanga mwa abayimbi b'empandiisi waliwo abakyogera olunywi tibo basamize tebamanyi bya Mukama tebabulira bya Mukama waliwo dinga n'abayimbi abo tubafunamu kombeera za kulaba masitani gasusse ku studio yo kale oba baba bejubisa kubuza bantu kale ebiseera ebisinga ebyomunju bino ebyomunju tebatera kwogera bya mu nnyumba ebiseera ebisinga egifuula ey'enjawulo nti kasita kibanga kirina gwe kigattako tukireka ne kifuluma olw'okuyamba generation egenda okuddako amata bwe gaba gawooma kiba kya bulyaza amaanyi okulowooza nti wadde amata gawooma naye olw'okuba nti ga munju sijja kugabulira nsi nti gawooma eitho gamba ensi nti gawooma n'otaasa abalala okunywa kyayi omukalu oba ogamba nti bannaye mufubira bwerere tegawooma nozza abantu ku kyayi omukalu abayimbi bano ebintu ebiboogerwako nga bisusse gwe adirinze nabo kuba gwe industry ndowooza wandi brands neweetuma n'erinnya Mr Industry wandi brand weetume kubanga kino ekintu sikibisa by the way sijjogera ebintu byemmanyi si kuba producer si ku bayimbi si ba DJ si ba presenter obaddewo wona akawola kenna si ba promoter si ba dancer like general industry yonna David kana akakyala ke twakyaza aka DJ Rosanta Rosanta ngamba yasulako kewu man kati olaba studio yange sigaba nti nene nnyo naye nkugambye nze ndiringa nnyo ne Bible akatini okagabananga ne banno nze biseera bimu navanga season ya B2C we babeerera nnyo ku Kamao studio yange nsobola okujja n'ensangamu abantu nga 50 like 50 nga basuza sibamanyi sibalabanga nako
ninga we basuze kati ojjo bagobewo bagende buweereza okitegedde so wabayo eyo calling ng'ate nawe tosobola jjejjako naye ne weebunza akafo ke tulimu kati bano abantu nga 5 plus bajjawo batya so ge maanyi mukama gakozesa abamu ne bamuyita Illuminati oba okategedde so nga ate nange wenneezuula ne mmanya kikyenje ekituufu nengezaawo okunoonya obulamu nenfuna ekyo gwe kyotalina era ojja kugamba nti ki ndi mu Illuminati kubanga Illuminati kyemmanyi ekigambo ekyo kitegeeza okubeera like okulabikirwa ekitangaala engeri gyobinyonyola mu baka tebalimba kubonyonyola kagambo ka mundaako nedda bino ebintu bya common sense nze ndi chemist nasoma ku physics era nfuuka physicist okitegedde kati tewasoma ku luminance ne non-luminance flames so what is illumination? Simple. Zini musajja muyigirize. Aizo. Tudde wano. Yes sir. Tubuulira njiri. Tuli mu kukyusa generation. Abayimbi abasinga bagenda ne basaba ekiro. Kati bwe bamala osaba ekyo Katonda n'abawa ebyamagero. Ne bajja ne batiisa bano abayimbi abato bo batuli mulogo tojja kukikola ffe tuli Illuminati ffe bora bantu tulogo okuva ku makya twasaddaka awatu ne babuuza generation yonna. Tuli wano. Industry no jiraba. Tulina kye tuyita showbiz. Industry ya showbiz. Generation eno ebuze. Omuyimbi bwamala ogenda mu kyaki ng'agamba nti nedda nze sigenda mu kyaki nsaddaka abantu nsala nte ne bateekanika notekayo obubonero buno obutiisa simanya kando simanya nze ndi machete abayimbi bwano kati naye n'obeera ggwe olina okukanga ofune traits ez'empologomo osobole okufuga ekibira kati wenzija nga sikulabako kyantiisa kyonna sijja kuwa bulungi respect oyinza noba toyimba nnyo kati bangi tebamanyi kuyimba wano eno naye just bamanyi okukanga ne babuildingawo entiisa oba okitegeera nange kati wano nsobola okugamba nti nsobola ofuuka omusota naye sigukufuukiramu naye nkukangakanga ng'ofuna entiisa mwana ayinza namunyiza afuukirawo omusota ayinza namubbako kino ayinza okufuuka omusota olina okukangakanga yina so yakangakanga ekituufu kiri nti abayimbi nti babankoba Illuminati tebalina masitaani balimba buli ali bano ab'Ekampala nga bafuuse ddi ba Illuminati mpozi bagambe nina ejjembe nina kale balina ebingiringiri balina ebintuntu ebyo naye kati okuyingira Illuminati eyaddala era kyetaagamu ssente ate zitaliiwo balimba baba batiisa butiisa ab'Ekampala bano balimba balina misambwa gyabwe majiini mayembe buyirizi buddagala okitegeera tebalina nnyo kikangakanga tebalina ab'Ekampala simply because talina sente zigenda kuyingira ekyo kyayogerako ekya Illuminati kisoka takitegeera ayogera bwogezi tekiriwo wano mbayimbi wane Kampala tekinnajja boogere mbusimanya ndi musiyaze ebyo weebiri naye Illuminati tebannabatuuka level eyingira Illuminati bakangakanga kikwaki kati nina okukangakanga ontye olina okuntya kati obeera ne bagamba Jeff Kiwa gwe batya kati Jeff tojja mugamba bintuntu bya kisirusiru nga manager oba nfuna kabeere nga akala akikola nti oba alina essabo kangeze ekansanga ngeza ajja kukangakanga omutye osobola omuwa eri respect nga tayagala kwogera bingi naawe mumalira budde onoomutuukako ng'omutidde ensonga lwaki edda bagamba nka miliyoni yagenda mu nnyanja baaliyo ani yaliwo alina omukira emabega talya mmere talina byenda avaako obuwunga omukira guliwa tayambala mpale abeera ayambadde sikaati omukira agukweke okitegeera argument yange okitegeera so olina okuba n'ekikangakanga kati oli akugambye ndi mafia boss bwogera n'ogugolinga n'omanya ekigambo mafia kitegeeza ki kati wane tulinawo bamafia bino boogera byogere mu bayimbi bano bawoza nti nze ndi mafia bamafia babamanyi tasalangako muntu kumutwe kandeze kati ngolaba vibes katero ye wagamba mafia hima mafia boss nti akuteeka mu kamera nakuba essasi lyo ne bamusiba kati yavaayo oyo oba omutegedde nti byaddala mafia okitegedde naye kati twogera byogere tewali Illuminati abayimbi balekerawo okubulidde bye balina balina mayembe majiini bingiringiri simanya misambwa akina bintuntu we bityo naawe kuba nze mbalabyeko mbirabyeko babinsindikiddeko ne mbiraba tuddeko ko wano
bakusindikidde ku mayembe gakubye kumpi gakuta amaaso ago gagasiseemu waliwo banga nti watulawo ku gundi awo ku reception ng'okwata eriiso gaba n'eriiso ligenda lyali livudde namu ng'ejjembe likusikamu eriiso sama yawali ali jjembe muyimbi wanyiza muyimbi kigwe nanyiza nze muyimbi asinga okuba n'emirembe mu music industry eno ate sirina stress sinze baganze muyimbi atalina wasiwasi wa kintu kyonna tebiyindya kubanga gwe byoyayanira ng'omuyimbi nze already nze mba mbirina oyayanira funa kayimba nze ngamba bakuwe oba tebakuwa tudde wano twali muyimbi gwali okwaddeko ku studio nabingiringiri ng'abireese bangi babireeta because beefula nti azze kuyimba natuma producer genda oguleyo ekyokulya simanya vibe simanya bitya kati natuna tunangala tewali amulaba naye already wabayo bukamera buli secret kati era kamulaba nga afuna obuntu bwe nga afuna gyabuzizika wansi eyo naddala mu ntebe y'abaproducer bange ab'okukama babaloga nnyo buuza Didi oza ki ekimu ku byamuggyako producer Didi twali tuli awo tukola bulungi ennyimba nga twagala dem remix ya Maimis mba ndi awo ng'atandika okunyenyanyenya ati omutwe mugamba mugala sita kiki ekigenze mu maaso ati ngala kyantegeera nempita MC Fish oyo kuba yandi okumpi ennyo atera okunyambayambako abannyo ne contacts ezisinga ne mugala Didi nno nalayika afunye ekizibu omusajja yajugumira n'aguwa eri nensooka nenfuna dokita bamuyita Dr. Ben wane Machi naye Machi ku madinisa bamumanyi netusooka basooka muwaayo ku kitanda naye nga dokita gantaayo kya talina kyabadde naye just ndoza ali unconscious bejjembe Didi musajja watu mubuuze asobola okugamba kulwakuba ebyo biba byamunda nnyo mubuulizi wanjiri mulungi okitegedde yabamusindikira ebyo kati lumu era mba naye tuvuga tudda saidi za bombe eyo kuba ninayo engeri ya faamu mugaa tugendawo ku faamu yange olabe tusaana ozimbayo studio nga tugitadde eyo ne tukola nga bali Abamerika tugiteeke ku eka namba kumpi banange twatomera tetwagendayo nalina akamotoka kanka black aye Makindye bakamanyi kaliko ekigambo obugagga katomera ne kaggwawo era nakakayiribayiriba nnaku zino n'enkazengo era baga nti akamotoka kake ekigambo kiwakateeka kuwa kikopa kuwa obusobozi ansaamu koppa gwe noga nti obugagga ebaali bakulumiriza kati ye obusobozi yakoppaani ye yakula ekigambo kye mbuno oyagala omujjaka mujjo wali osabira wa busobozi era obusobozi big up kati oli wabanga yowa obusobozi kati nze Mukama Katonda yewa obugagga gye mwagenda wewamu mboli ewa obusobozi kati ye agamba yalagawa obusobozi nti yo bwe yafuna erinnya ly'obusobozi mbugwe gye wagenda ne bampere obugagga era lusobola beera nange n'otafuna bugagga kubanga Katonda atambula nawe awe beebuuliza nti fukamira saba 40 bonna bayitawo bwe bagenda tebadda bonna mumaliriza olwomosti buli omu yeekengera munne gwe lwaki kiba bwe kityo anti kiri bwe kityo olw'ensonga ne Katonda yatutonda yakeera ku makya n'atutonda n'atuwa ensi ennungi eno my introduction gy'okoze n'atuwa ebinyonyi nga bisobola n'omuyimbira naye mu bantu bennyini be yakeera enkyala atonda n'abawa n'enkuba ne balima ne bafuna ebimera mwe muli ate abagenda ne baloga bannaabwe kitegeeza tebasiima mulimu era abamusinza ate era nange munze nga kamera nina abajja ne bansiima naye ate si bonna nze nalaba mpita Daddy kituufu kati olaba nga Grace Khan asobola obeerawo nagamba Daddy wange ambuzeeko nnyo kankubire ku Daddy oba onfuna bulungi ng'ombuzeeko nnyo abatakusiima okuba okusiima nekitegeeza nti kwata ssente ebbanga ddene muntu buba butono obukusiima kalono si Grace Khan nankusubwa obulamu bugamba kyoli bulungi ono si Grace oli fayini kati kiba kitegeeza kyasiima bagamba nti era abakusiima bonna bw'obatunuulira mbu baba nga era gwa ow'obugagga mbu yatukkiriza ow'obugagga otwala bugagga kati abayimbi era bonna bogamba bajja baavu kati kyenna ekyamanyi kye balina tuddekoko wano nze nange nenfuna Omukama nanfula veso n'abawa ebyo bye balina nze sina kyengaabanga nze sisobola kwegulumiza nze ndi wansi wa Mukama Katonda yagaba ate yatwala tuddekoko wano yamaani waliwo abayimbi bana mwagenda okuyimba mukyalo ekimu oba nkyogere naye oyinza otegeera yaŋŋamba sijja kwogera kyalo abayimbi bwe mwagenda okuyimba muba muli back stage balangirira
nti ladies and gentlemen nti mwali mufunye obutakkaanya mu ssente ngera nkufuna emmotoka gye mwalimu teyaliiyo bakulangira nti gwadda ku stage mulina abayimbi bana wali wakubiri nga kubulako abayimbi babiri Sheggwe ng'oli wakubiri muli abayimbi bana bwe bakulangirira okudda ku stage bagenda okebera baaka stage nga toliiwo bakusanga Kampala mbu naye tewali yakulaba ng'oyita ku mulyango bagenda okukuba Kampala nga ne bemwaleka mu nju tebakulaba ng'oyingira bakweka ng'oli mu buliri beera wakisa Sitaani tumuswalize wano wetonde bwetonzo gaye Sitaani yali ankemye yali antutte ne kati nalokoka bambi tewagankola bubi omanyi Bobi Wine ono musajja wa kabi nnyo mbuza lwaki omanyi njogera wano na wano wenkwa reference ano oluyimba lwagamba mu introduction they fear what they don't know introduction eyo bogimanyi and they ate what they what they fear what they don't know and they ate what they fear something like that okitegedde bulungi kakitegeeza osanga baafuna okutya nze bayimbi bangi bantya okuntuukirira bayira ekyo badde okimanyi kabeere bano bemuwaanawaana bano simanya Mbugundi simanya ani abamuyita abakabi wenzija mu kitundu genda olaba batandika okufuna okutya ekituufu ekyo kyenjogerako ekyo eryanyi eyo lyojja nalyo anti kati olaba tulina kye tuyita aura mu biology ate ne mu kite tutya manyi okola ebintu bingi mu nsi eno kati aura yange eyinza oba eshininga brighter than eyabo bonna kati ne bafuna eyo inferiority complex nti solo kujja mu kifo entiisa nejja kiri nakyo aura yange eyinza oba nga y'amaanyi oba nyinza ogaoba emunyenye yange eyaka nnyo singa eyabali kati ezaabano zizikira aizo kankusabira olokoke era ndi mulokole kankuteeka emikono nze ni musajja mulokole nnyo bebangamba ntandise okuba ndi musajja mulokole nze jjajja wange omule mirembe jjajja Kate Kalibala manyi nakulirako naawe Old Kampala awo ku kifo kye bayita Blue Room nga ffe abandika prayer requests eza Pastor Kiganda otya ku mulamwa anti kyenkugamba nkulaga background nti nze ndi musajja mulokole nnyo emasajja yonnayo anti wange amuyita mukyala Pathe Sonko mukyala mulokole nnyo era nayo nenkulira ku musingi gwa bulokole nze musajja mulokole ku mutima kati osabirawa nze at the moment sirina wensabira mba nimbye naddayo mu busiraamu ndi musajja musiraamu era nekakati nasiibye ate oyagala kuwaka nobuliriza abali babuuze nti Prince Aizomoki nze ndi musajja musiraamu kuva ddaati nenga background yange oba omusingi gwange kangeze foundation ya bulokole twamandikanga prayer requests za Pastor Kiganda wavota ku mulamwa kati ntudde naawe ojja mu kifo abayimbi n'abayimbi kubanga nange munabyerabirako n'abayimbi bebayita ab'amaanyi bonna ne basaasaana ng'ozze kiki kyokozesa tewali kyenkozesa gwondabye kyekyenjawulo kyennina nina olugalo nti noluwanvu nyo olukoma wano tolulabangako akakomo nkuweemu oyambalemu naawe ofuke tokiraba tukyuseemu gwo mpakako nange nkuwa akaani nedda kino kiba nakyo tunuulira mu baana ab'ozadde oyinza okufunayo oli nga yemotiitiizi natural n'ofunayo oli ye nga omuyigiriza okuba omugumu naye ate olina oli gwolina ng'ali gumite ng'ali solid nga sigwa bimuyigiriza nga ye bw'atyo kyekikula kye kibuli kati kyekikula ky'omuntu nyinza okubaako n'omukisa ogw'enjawulo ennyo ogutali gugwo nga gwolina naye nga kino kituufu ekya sho ne bakwekangira mu nju nga ne bawalese mu nju tebakugulidde enju yabadde nzigale ne bekwekangira mu kimu music industry yaffe gye tukoleramu ne betukolagana nabo abasinga bakozesa ebiragalalagala obadde okimanyi tulina gwe tuyita ice oli bubanga bupeke bwa sukaali oba munywe n'ofuna obanga akajiiko wansi nolekayo kando n'onuusa ogw'omukka oguva mu kano ka ice ako omanyiwo okanywa maye bye kayinza okukozesa okimanyi osobola okulima ekisaawe kiramba nga teri akukase osobola okulongoosa buli kimu n'ennyumba n'ogikuutakuuta kuba bakutuma biragalalagala kati osanga we bandaba nga banyweddemu abuuza eyo show kyali wange Dax Kateera alina okuba nga yaliyo twaliyo ffenna n'abalala ye asobola okunjulira oba saayimba nayimba naye just backstage eyo bakozesa enjaga n'ateekayo mijaji oba onfuna ate n'amala simala n'akalumamu talidde n'ayongeramu walagi kati gw'osuubira ki
nga bali bakakasa nnyo hallucination kyeyo gwe gyofuna twamwekanga ali waka just bantya buti abasinga naye nga ate nze sina tabunze mbeera n'abantu ba bulijjo mba nabo singa ofunye omuntu wa bulijjo kuba n'aba bulijjo nga si bano bayimbi kuba abayimbi ebyo balina okwogeragera ebitagatta okitegedde kanga bantu singa omuntu wa bulijjo yaze nagamba nange ekituufu Prince oyo afuuka kino abantu baddiringa nabo balina obafiya balina eyo inferiority complex oba okitegedde kati oli wawulira nti ku show ya Metanikira Bongo eyo show ya MR eyo etulako abayimbi bakabiyo bokka kwegamba pano eyo ebeerako bayimbi b'amaanyi bakyaza ku show ye waliwo ayinza okutya okujja okukyala kweno show ekyo kyobadde okimanyi kubanga show y'amaanyi kati ne byawulira ne byobabuuza ayinza okutya n'agamba hawe naagenda eyo show y'abanene sijja sobola n'atya natural inferiority complex mukwatagana ne grenade ate mulinako buzibu ki ate gravity omutujo siminako just si bonna sinzisina muyimbi gwe nnako buzibu tewali Johnny Wule bonna obafambo bonna mukwatagana nze sina tabu na muyimbi n'omu olaba kati naawe ambuzeeko emyaka 8 wendiwa mwekube ngumi ne grenade sisobola kati gwe taatawo yali akubyeko ebikonde grenade siminako buzibu in fact nekitwadde kyetaagisa oba enaku zino tekinology yajja singa lwali lina engeri gye twamuka zoom oba kino omuteekako live ali n'agamba kituufu Prince oyo yankuba ebikonde sisobola grenade mwana muto naawe wali omuyimbi agwo yali gravity mwekupe ngumi mpitirivu nemugwa mizinda ekyabaleetera obuzibu kale ebiseera ebyo mukubulira ebiseera muyimbi gwe wandigambye mboba ki kuba bifu yasooka okuba yali ya General Megadi yo muyimbi yasooka okwagala okuteekawo embeera kuba nalina Kama Entertainment by then nga nina mu kuzimba abakama girls bonna yababba n'abazze ewuwe biseera nalina producer Jostede yali producer ku Kama by then Jostede yamutwala n'omulala bamuyitanga Dr. Pinani kwegala ne Kama Entertainment yonna ne Dax Katera ebiseera ebyo twabanga ffenna ku Kama bonna n'abada ne Tip Swiss n'abadiverting nga nazza ku Afande Records gwe mwekuba naye ngumi kati tugenda ku yali nkuuka by then yali nkuuka backstage yali show ya bukedde mbutu ya mbutu kizikuba Fifi the Queen yali omu ku ba MC beyo show Fifi ayita next on stage Prince Izo General Megadi akoze group bagita Last Battalion naye nga ate Last Battalion ye yali Kama Entertainment oba kitegedde n'akozesa abange bennyini abayonka ku bbeere eryange kangeze kuba kati nze mbeera nfuse mother nature kati abayonka ku bbeere eryange ate bajje banwanise nengamba nedda sebo kuba kati nange noza yali amayindi fala ani gwe wakuba waawo nadde era olutalo lwali lw'amaanyi kuba Megadi aliwo nene yogera amanyi tulwanira microphone akwata kati twekanga tugudde eri ne General Megadi oyo ne mu studio bagamba oyina gwe wawa mu studio byali birala ate studio ebeera entalo nyingi kuba kati mulimu abayimbi abaali kati kangeze nga lirupazo oyo kangeze tujagenda mpolampola kati tuli ku pazo olunaku olumu nva Dubai eyo ebiseera bantumira King of Emirates Music kuba baali bategeseyo bwawadi bwabwe ne mbamalako bwonna nafuna awards nga 10 zaali UAE Music and Fashion Awards kati ne mpangula awards nga 12 nagenda before pazo alina oluyimba emundu evuge nendusange Dubai kati nemukubirako kubeera alikolera ku studio yange ku Kama ate nebigambo ebimu nze nawandiikamu mundu evuge oba ontegedde nendusange Dubai mukubira essimu nemugamba Brad okimanya akayimba eno katuuse ebiseera bafana yalina tulimaje waliwo n'ensonga lwaki twakole mundu evuge eyo kuba twali ku bbaala emu wano ku bagiyita batya bannange bbaala eyo njerabidde erinnya mu butuufu eri bagiyita batya bannange kati olunaku olwo baakuba nnyo oluyimba lwatulimaje kyaka baluddamu emirundi nga 18 kati Masembe omubi Masembe yalina musho y'ebikonde ng'akyaziza Lord Mayor Elias Lukwago so n'olunaku olwo ne Bobi Wine yajja kati bakuba oluyimba lwa Bafana olwo nnyo ngamba yi waliwo ne promoter amita Davicom so kati ennaku zino naye alabika yafuuka influencer webiti oba blog kati ngamba nedda oluyimba noduddamu yadde Bafana kyali wange naye nenzijukira twalina kolabo ne Bafana lwakuba video tetwagikola nengamba naye tekijja kukola makulu anaawulira atya nti Prince Izo azzeemu oluyimba nga luno kwe kugamba pazaawo ne mugaba Brad owulira otya tuddamu endongo eno era twalukola kiro emundu evuge na producer amuyita Kesamu
ntuuka e Dubai lukuba nengamba ekyakabi atumpira pazo mugamba lwimba londuulira naye nga nkomewo tubeeko oba ne collab gye tujja okukola kati mba ndi awo teyadda kukama kwolwo n'akola olimba birevu abasajja laleki birevu yalukolera Sweet Kid kwa studio yandi kumpi competition ngeri Steve Blood yakolera ku D Records kakati ku Kama Records nze nkyali Dubai wajjawo abaana nabo nga bayimba oluyimba lwerimu birevu abasajja babalabira ku ki birevu abo baba firimu kati nga luggwa ne bagamba big up Prince Aizo kati nze nzija lutambuddeko wiiki okisagedde nzija ne excitement yange anange ngamba abo bakesamu waliwo ne topic ka sente by then alanjulira olunaku olwo ndesaza awadi mbewanirako baba nazifunye so olunaku olwo saha yalina rehearsal ku PTC ebiseera ebyo ku Salamu ningendako ne ku PTC saha wengamba blood naku zino gwali ku Nyonyi we nga tusanyuse tukyamusi ngenda okudda ku Kama nsanga lirupazo yalina katiimu ke waliwo ne gayo mulala bamuyita wa promoter wa big music yo wagundi wa Kenzo gundi ya Kenzo ajitani Big Talent wa Big Talent yayita aba ambassador Big Talent nako ezo nga yamuli ku kido kati nga bandetedde mbu akagaali kanwani sembunze nazemo oluyimba lwabwe nalukoledde abaana balwanisa ate pazo oluyimba tolumanyiko sinze nali ndumanyi kugamba enva Dubai kati alo omusama amanye ebiri ku ground bagamba nada nkuyita wananga sagala kugera mu byoyo bagamba ate kati yani gwente nsina noteekako nogamba omyayo yanyimye kolabo kakati oluyimba lonze yaluwandiika lwanyimiddeko kolabo asawandika lonna kayewanisa kamuletera abantu bakaddemu anedda munaye kati ate by then nalina nkugamba producer Mitakesam nze natuuka bakoze byabwe saamanya nakumanya studio yo kukama big up kati abaana bagenda bampa big up Prince Aizo story producer toli lwayita sibimanyi nako nolimba lwabirevo serumanyi by then ntuuka ku ground nga bwe nkuganze nsanyuka byange ndagaba Charles Award ndi ku PTC eri nsangayo King Saha ali mu rehearsal live band kati naina ne Babije nsolo nkambwe episero nga yalina ekimotoka kinuwa netambulira omonga tujja twejerega tudda ku Kama awo ng'abaana studio bajiwunzi ngero sanga waliwo akagaali si kigaali kubanga era singa kyali kyamaanyi sandikozesa nsasage nasanga abantu nga 15 oba ofuna nga bonna bayingize nga tomu studio so ne topic yawe namukyayiramu kuba namugamba naye topic ka sente oyingize nga to soka sound yako katambula nnyo ebiseera ebyo nga bino bi TikTok tebinajja nimugamba nawe oyingize nga tomu studio mwokolera ate wojja kakangeze nti oba ennimiro gyojjamu emmere ate gyotemamu emmere nga tennakula oba kitegedde kati olwo lutalo lwavaawo abavubuka baagala okulwana nalina producer wange bamukangakanga ebiseera yali benja ku mapeesa nsanga bamutadde ennyala ssebo awe wava olutalo liri pazo kwali ku gaali ate yagireeta n'oyo ambassador Big Talent nembagamba mmwe kiki kye muliko mubadde mumanyi siriiwo kuba nagwa bugwi nabo nga tebamanyi nti nakomyewo oba twefunye bulungi Pisaizo era waliwo omuwala bamuyita Pasha so Pasha yali mukazi wa Enobits oyo ye yakwata video eyo ne ka audio ako ye yakakwata era bavumirira nnyo pazo emboze eyo agenda nnyo ku ma radios agenjawulo bankubira lwaki mulwana ate biki nasanga producer amukutte ennyala kati gwobeera gosanze kameramani wo abantu banyini kati nze kenyini ondeseko ku interview eno ompadde platform ngena ate nsanze nkutte omusajja wo nnyala mutadde ennyala ne abamanyi ku ngufu gwe kati kikutwala wa obukakambuli busoka ne buvaawo kuba eri bizinensi waliwo tujja omugaati nsizanyira tozanyisa bizinensi omimbi omu yagamba tozanyira mu bizinensi kusaya bizinensi aba bamuzanyi kati era najja natabuka nnyo nyera Babije tabakubaawo olwo lunaku olutalo lwandibadde lwamaanyi nnyo kale omukulu ono mbadde naye emboozi nene nnyo tuba n'omukulu tuba tumenya ku industry ku buntu just bwe nawandiise tuyinza okuba tukongoddewo ka 1% emboozi ekyali mpamvu mbadde nsaba tutwale mu episode tube nga tukyala
netukwata wano ekyoyagala kubanga nogala tukyale buli lunaku waliwo content story mpanvu nnyo story mpanvu nnyo gomwana katonda atugoberera Prince Izo no solo munonya ku YouTube music we abantu abandyagadde okutapinga ku masanyalaze go abandyagadde bayambako musical namba y'essimu ya business namba y'essimu enamba yange y'essimu eri 0 7 5 2 5 5 6 eyo namba yange eyo tevaako n'okuba saamekeza ekiro ninga mu jasi tugenda kuba mu episode yaffe ey'okubiri ne Prince Izo the industry mukama bawo omukisa mweraba